Nga nina boyfriend wange nina omusajja wange naye mpulira nga bwe tugenda mu nsonga z'ekisenge ekyo sisobola kumusanyusa kimala. Nsobola ntya okumusanyusa? Nsobola ntya okumuwa ne mpulira nti kaakati wallahi leero bye tukoze anyumiddwa oba kkose? Kyandiba kituufu nti abaana ab'obuwala mbadde nfaayo nnyo ne nsomesa abalenzi kola bwoti, tokola bwoti, kola bwoti. Abasajja bo si bantu, kituufu bantu. Leero tugenda kutunuulira omusajja engeri gye tusobola okumukusaamu mu kisenge. Tusobola tutya okumuletera okuwulira satisfaction n'agamba wow. Sorry about that. Nga tuvudde ku by'okusekina, nga tuvudde ku by'amazzi, ebyo byonna tubikolako. Naye abakyala tulinza okwefaako n'onywa eddagala, n'onywa ery'amazzi, n'ofunza, n'okola otya. Naye waliwo ebirala ebigobererwa abasajja bye bamiisinga mu bulamu bwabwe. Nga mu butuufu tebabifuna mu kisenge eyo. Kituufu nga yalina okulafubana kale gwe weekanise, weekozeeko repair service zonna oli okay. Naye buli kimu yalina okukikola paka. Awo tetubeera fair. Anyways, mbaniriza mwena abeekuumira ku Senga Face 256. Omukadde webale kubeera nga weekuumira kwatya gwe omupya webale kubeera nga otwegattako. Nsaba Omukama akunkuumire era akunjagalire. Nsaba okkirize bw'onaaba ng'onyumiddwa osubscribing obeere ng'otwegattako video gilikinga, sharinga, commentinga. Kale tugende mu video yaffe ya leero oba tugende mu audio yaffe ya leero. Olunaku lwa leero ngenda kubayisaamu oba ngenda batwalamu nga mbasomesa engeri gye tusobola okuleeteramu omwami waffe okubeera ng'awoomerwa, ng'anyumirwa era ng'abeera akwenyumirizamu nga mukyala we mu nsonga z'omu kisenge. Namba emu, kumuweeweeta. Abakyala tetufaayo ku nsonga za kuweeweeta bakazi, kuweeweeta basajja baffe, oyagala bakuweeweete. So n'abaami baffe munnange banyumirwa okubaweeweetako. Tandika okubeera ng'oweeweeta omusajja otambuza emikono, manya nti omusajja wange naye muntu. Naye gwe n'obeerawo omusajja n'ajja n'akuweeweeta, gwe nga tozaayo yadde omusajja waffe emikono n'agiyisa n'anywegera. Ugalinywegedeko omuntu nga takuddiza ng'ali awo bw'ati atadde buteesimemu. It's not good. Bw'obeera akunywegera naye omunywegere. Actually olumu osobola omugamba honey nzikiriza mbeere nga nteekinga lead. Kale nkimanyi nti abasajja abamu muyina obwangu. Omukazi newaaba ayagala kukuvugamukko gw'oyagala ate omulage nti ate oba nti gwe obimanyi oba byakola tebiriyo mugayidinge bugayidinzi naye muleka ateekinga lead. Wabanga agambe nti leka leero nze mba nkutwalamu ya mwambule engoye nga bw'olaba gwe bakwambula okakase nti ali bwereere. Bw'oba mulina ice wakosobola ofunayo ka ice osobola ofunayo akabisi k'enjuki oba ka ice cream. Akanyogo gako kakola nnyo kubanga balizawe abakyala nabagamba muyiga okuteeka omubisi gw'enjuki mu kisenge. Omubisi gw'enjuki ogwo tugukozesa mu nsonga z'okwezina mulungi nnyo. Tujja gwogerako naye twogere ku musajja. Munnange tandika okutambuza engalo zo ku mubiri gwe, munywegereko mu nsingo wano, oyisaawo emikono mu nsingo, yekkirira mu kifuba, weeweeta ku bubeere, yisaako engalo bw'oti ng'olinga asuna ennanga. Bannange obubeere bulimu feelings z'abasajja ze mutamanyi muwendo. Bw'omaliriza ekyo osobola okuteekako omwana obeera ng'awo nuunanuunamukko, awo vaawo ojja kuba omaze omusabalaza. Making sure omubiri gwonna ogusannyalaza okuva ku mutwe paka ku bugere. Kwegaye naye nabeere bw'ati ng'alinga ali ku faya naye ng'oweeweese muweeweete. Tambuza engalo, weeweetako ku binege, weeweetako ku mukira. Beera ng'omuntu omutambula okakase nti kati ayime yeerege awulire nga ye ayagala kwegayira kugamba bebi njagala mana mpanzine. Bw'omaliriza omuteeka mu mbeera eyo, ekitala kye ngenda okubagamba nti omwami we osobola okumanya kyayagala ne kyatayagala nga tumubuuzizza oba nga tusomye omubiri gwe tuyita body language ye. Areactinga atya bwenkwata wano akola atya oba osobola omubuuza bebi ki ekikunyumira gwe ki ky'osinga okwagala mu kwezina. Nabagamba bino ebibuuzo mwe temwagala kubyogerako. Bannange bwe tutandika okwogera ku mboozi waliwo emboozi gye tulina okunyumyako ng'abaagalana. Actually ndowooza tugenda kugikola nga topic kubanga nja kuba ate video njiwanvuyizza. So, osobola omubuuza n'omubuuza bebi kiki ekikunyumira. Nabagamba abaami abamu tebaagala byakusikina. Ekyo kikuyambako okukitegeera. Okitegeera. Abamu babyagala abamu tebabyagala. So it's best okubeera nga at least omuntu omubuuza n'omanya. Bw'omanya nti owange ayagala nnyo ebintu by'okulekaana, ayagala nnyo ebintu by'okumuwemula, ayagala nnyo ebintu by'okusirika, ayagala ebintu byakusiza kumukumu, try okumuwa ekyo ky'ayagala.
ogenda kuba omukutta obwongo. Bw'omaliriza ng'ayimye bulungi muleke tumugambe nze nkuvuga mutuuleko. Abali mu WhatsApp group yange ngenda kubateerayo ka video akalaga engeri gye tunyola ekiwato ku musajja. Abakyala, I promise you that nja kubeera nkateeka. Yagala okujoininga WhatsApp group, tulina link awo wennyini wansi mu comment section, obeera ogiraba osobola ogikwatamu naye okutwala butereevu mu WhatsApp group. So sorry, muddeko omusajja otandika okumuzina nga bw'omuweeweeta. Omusajja osobola okumuzina n'amala n'omuzina kaluutwako naye nga by'omukoze tebabimukolangako nga gwasoose. Bw'omaliriza okukola ekyo nga mumaze okwezina, abakyala tunyumirwa nnyo okubeera nga tumaze okwezina omusajja n'akusika n'akuzza wano eno mu kifuba kyawo n'akweweteramu oba n'omweweteramu bwoti n'akuwembejja ne mwogera obugambo obunyuma. N'abaami babyagala, olaba nga gwe bw'obyagala n'omwami abyagala. Take time nga mumaze okwezina mukwate omunyweze mubulire obugambo obulungi, munnyonnyola engeri gy'omwagala, mugambe engeri gy'oli proud okubeera nga mwami wo. Okitegeera ebintu ebyo abasajja tebabifuna. Abasajja bannaye munjulire bw'oba kw'oli kuno nga baali babikoledde ng'oli bwa mukisa era nga nsenga muneze nina omukisa omukyala wange abikola. Abasinga tetubikola, abakyala tetubikola. Ffe tulowooza nti abasajja baliwo okutuzina buzinyi, kutuzina yakuzina musajja watu naye abiyoya kubanga naye muntu. Kyova olaba abasajja bagenda ne benda nga alowoozezza nti agenda kugendayo omulundi gumu tagenda kudda wanka ngende neetaase mulyemu gumu sirimuddira mukwano ne bamukwatirayo gwe n'osigala nga kakati gw'osigadde kulya makombo ng'eri main dish bagisavingira eri gwe bakuleetera wano eno leftovers z'olya. Naye nga kiki ekimutwala eri bayina bye bamukola, omwana yamutegeera. Bino ebintu tetugenda bikola buli lunaku of course, no, but once in a while. Nabagamba ate muyiga okutambulako mu bifo eby'enjawulo, namugendako eyo like nga muvudde waka ne mwezinirako ewantu w'enjawulo. Manyi new environment and change of environment oba okukyusaamu ekifo kirina engeri gye obwongo gye bukyamuka. Buli omubeera mu kifo ekimu for long period obwongo busiraana obeera bulowoozaawo wokawuka. So omusajja wo mweka treat, bw'omaliriza bulungi nnyo musiimuule bulungi, omale omusiimuula omubike naye bw'omunaaba mwezinye kaluutwako kamu. Ate bw'oba oli mukazi ng'omanyi okuzina omusajja ne luuto bbiri osobola ozizina. Amujjako ngamba senga tekisoboka, kisoboka mpola mpola. Tosobola kutandika mulundi gumu, tubeera nga abakola exercise. Tosobola kugamba nti ngenda kudduka miles 1000 buli lunaku. Nedda tekisoboka, otandika 5, 10 n'ogenda ng'oyongeze. So n'okuzina omusajja togenda kishuutinga lumu. Kati olina tutandika kyeyigiriza nga muli mu kikolwa naye n'omugamba bebe nyala kuddako waggulu. Of course okusooka olinza okukola bulongoto oguddaku mpola mpola ojja kulaba nga ng'ekintu okisobola. Ng'osobola omubeerako paka bw'amala nga gwamuzina okyusa bukyusika style n'omulaga nti nze nkuvuga. Okitegeera mukwano gwange. So n'abaami beetaaga akadde, beetaaga okuwembejjebwa, beetaaga okunywegerwa, beetaaga okuweeweetebwa. Si ffeka balina okubeerawo nga ffe tuli ba receiver nga bo bagiva. Nedda, ffe batuwa buwi, ffe tutwala butwazi, tetulina kye tuteekayo. Nedda mukwano, omusajja wo ojja kuba omuyina mu 5 kasita onaamukola ebyo ebintu abasajja bye baagala. Oba oli musajja nga tobyagala nga nze senga sibyagala, ko kasita otegeera byayagala n'otegeera nti ayagala kino n'omanya w'omukwata n'akyamuka n'ogamba nga ffe bwakugamba nti ddaawo n'akukolaakola byonna osobola olaba osobola okukwata omubisi n'ogutonyezaamu bwoti olugalo lwo. Kati n'ogenda ng'ogutonyeza bwoti ku mubiri gwe wano nga yeebase kyabugazi wano ku lubuto okuva wano waggulu wano bwoti wano mu kifuba n'okkirira paka wansi. N'ogenda ng'oguyisaako olulimi bwoti ng'ogukombawo ng'oyisaako olulimi olulina engeri gye lubanga oluliko enjula ye. Kati bw'oluyisa ku muntu lulina engeri gye lumuleetera okubeera ng'awulira obuswande bw'omukwano. Ebyo bye tulina okukola. Kale mubeere bulungi temujja ng'oko. Mukama bankumira ate era abanjagalire. Mbagala nnyo bantu bange, mbaagala nnyo nga gye nkomeza. Mubeere bulungi. Yeah.